oba mwabo mugulu temuge etandikiddewo mubuto oba mwabo mugulu temunzikiriza wallahi kangende mugeyo Mwana. ate kulwa nina mikwano gyange byenjagala osomesa essomo bwana Lucifer agala kuddayo ku nsi yakudda wansi eyo mbeeko bensomesa lesoni ayina ebintu ebyokunzita nga si byendiko bajja kinnyonnyoka eba etandikiddewo obutereevu tubolekedde KINA-UGANDA nkutegeeza nti Black Gem Pictures eyo kampani egagadde maanyi ate njaga okutegeeza Black Gem Pictures presents omanyirawo busungu bw'omuzimu obusungu bw'omuzimu ya filimu gye twolekedde misinde Freedom mutwala aya fudanze si yekka buli yakirimu ku luno tawona muganda wange omuzimu guyina techniques oyinza okubeera nga ate ogudduka eno kumbe nga gukusoosa eri laba nnono yagambye sijja kuddukira mu bikata owaye emizimu za mu bikatakata eyo kwekanzijukire mu kibuga wawe mama tota baba tota Michael sonyiwa Michael tota Michael dada oyagala nkusonyiwe nti nkusonyiwe ntya baba siyinza kubasonyiwa mbasonyiwa nti nyinza ntya okusonyiwa nze naye sisaana kusonyiwa muntu ga nze mwali muntu ga naye saga akusonyibwa olaba oli kika ye yabireeta kimutunda ebintu ebitali byammwe mwatunda byaki ebitabakwatako nyumirwa nandiyagadde namwe mujje munyumirwe ate engeri gye ndi mugeye nanyumirwa mujje tunyumirwe muwulire nga bwe kibeera kugambye omuzimu munyiivu bagamba 8 months oba some months before butereevu twolekedde Ssemazinga Africa bwe tugenda okuyingirira ddala sebo olaba ne satellite z'Abangereza zitumanyi just mwetandise olunaku olwale Black Gem Pictures some months before oba emyezi emitonotono emabega kaawo biki ebyayawo enkulungo ya Ssaabasajja Kabaka ogirengedde KINA-UGANDA super katuyingire eno mu kyalo buloka zino wandizokyeza mangu mwana ka buloka kano wandibadde obujjawo mangu kubanga simanyi kyakola nade nafunye daayi obula olaba oli omugaga waawa ninawo wali omugaga waawali kubanga alabika ajjo twagoyiza embeera ekibiggwe naawe abagaga bo tebakutula mwana tufe twete abayaye tupange jangu gira ntuliruni tulita abayaya akalimu kaveewo mangu wenkutuse okatelewo kamukyala tonoba soko yebibozi byalimu basi ani omuntu nga alinga talaba naweza fo akasini wano ono ebintu bino oba embeera y'obudde tagiraba enkuba ejja kujja eyonoone wano embeera tubeere nga tetufunyeemu yadde mwana amanenda buzibu mbatya mwana amanenda apo tewandibayingizza mu nsonga zino kubanga olowooza tuli mu mmeka wano okutwaliza nno talinaako yadde n'emu gye yakuba tuli mu mutwalo baaba omusiru ono omutwalo waguwerera omanyi obukadde bw'ensimbi bwe tulimu awo enkuba ejja bwonoona obumaali buno ate nga essuubi wabula twandigize kuba enkuba mwana agakka ssente muganda wange ate essuubi lyaffe liri wano ebigambo tuteekewo omukyala tonobaawe kati bwomala okatunda ate ogula ssente kuba kati olaba mukyala tonobaawe mulyango bagumu kabeera kamangu kati awo kavaawo mangu ofunamu kaseete omukyala abadde ne pulaani ez'okunoba anti ayagala kuno ng'okapangapanga mangu alanga ofunyemu kaseete abadde asibye ate abadde ayagala okunoba alaba nga bwakiri otaddewo ku kamulyango gumu inamu akabiri ate obwo tebutera kufa okategedde zonna tezitera kukona lumu kati andigizaawo mukyala tonobaawo naye basa supu bwe twogerera kati ekikomando embeera y'obudde mwana enjala etusazeeko obubi nnyo twandibadde tulumba tugende gwe naawe leka naagamba talinaamu yadde balina musika busisi ku mukono manya make yeekola manya mabanyise Michael nsonga torigino names bamuyita Mugisha Franka Sentongo Dax Damascus wetandise olunaku olwaleero baabali omanyi waliwo obufu obubeereramu ffe abawuulu okategedde obufu
bwaba wuluje buli atera mufuna mpola mwana namwe mutambula nga abaavu byadde tuzze kulya kakomando ne vimbo bwala wali bukulabewo gwe nawe notonna mugamba wa kakomando story kingalwawo baba temaawo bbiri supu baba nene baba kyasinga okabenja akasitama ne mwana era nze gwe muwa akasowaani akasitama tuli munene kati lekerefu awo naakubye nnyo ng'oli nnyama yaalwo kati ate gwayagala esowaani ennene mwina amazike ekikumi gwe baba mwinayo erizirya essoso awo leeta ga 3 wano ekituufu eg'ekikumi gajjako abadde ayagala kola oda ya 10 najjukira nti talinaamu kati ng'ag'ekikumi omugagga aliwo munnange yoyo ateesezza gassoso gagire gababeereremu awo obusungu bw'omuzimu ye firimu gye tulaba naye nga no tulaba biki ebyaliwo emabega before okutuuka ku mbali be babadde bagobaganya munnange baali ba mukwano era nga komando bakokwasizaamu wabula munnaabwe ono bamwemulugunyamu manyama luli yagenda n'ayokya bulooka ate n'amala n'addukira mu kibuga n'abaleka mu kyalo mwana yize ebintu ebyo twandibadde tubireka tumaze okuzitunda kati olaba etutunda zino mateeka tugenda gabana tebanatukwasaka mu ngalo okitegera alinga atamanyi zino engombo ey'omwana gundi totuwuddiisa olaba omwana atandisa ekigere ekyo nakola atya nakwata ekyokubiri mpaka wakola ki kati obanga watandika n'ekigere kimu luli n'odduka kati ku zino woozifuna nalabikako gwe mukale omwana yize namwe ebintu by'abakazi namumanyi toyinza beerawo nga ne kati nga omanyi naawe ekikazi oba kiba kirina okubeera mu luli kyekya ne kati baliwo essaawa zino oluli abakazi faini be baakutwala n'otulekawo kati essaawa zino baliwa sifa abaliwo bakyaliwo nidda tukikwata empola nze kuno mbakakasaala ali akasente tugenda kagabana tebannakankwasa okitegeera ekadiiro ekutuke lumu wabula mugana mbabuli kati kikaye kagezi munnyo ono yaliko diiru ezibaluka abategeeza nti ku luno nina diiru egenda okwabika ate waliwo diiru gye nali ndeese neegaana omuntu weegumye beerawo yadde essaawa zino oli ku kakomando nalizirya so suubi weriri omanye obugagga buli mu ndowooza azirongazi endowooza ogiteeka mu nkola nako kakulu gwe mwana olaba ekiwala kyawala byakirimu ono bino byasinga otegeera bali mu ssala mpenda zakulabika nga bava mu bwavu naye nga yakulaga mwana embuzi ayagala zabiwala simanya saamu wa boda yakirya mwana ekiwala ekyo kyannema bagamba kati saamu yakijja naawe wazanyira mu ddiiru kyali kigwera wenyinyi nowazambaza ndijetomani onaakutula ddiiru singa okwasama bakusanze mu kitooke kyandibadde kiggwera sipapa yatuuka bambaoza simasipa simanya yakola atya ojja kukuza bugubugu si muliro gwe ddawo simanya gwali nene ngombo simanya nga funa sente abakazi bajja kunoonya ezo eŋŋombo zalina musimanyi funa sente abakazi bakunoonye tebijja kukola omusajja alina ekikazi naye mwana kasita kyatandika nti ate munnange ng'ebintu biri mu Bank of Uganda kooti kuva ekyo n'akivaamu naye ku ddiiru gy'alina ku luno mwe bakyali banze mbategeeza obwavu bwo babusiibudde ogenda otandika ofumuula n'onfuufu nga tuli muziri ezakolamu UB bikoze bitya ndiko okulya amabanja mwe mulye buli mabanja musaaga omanyi waliwo ekirooto wokirabira ddala ng'oli ku reality ono yatandise dda okulya amabanja nti baabagambye tandika okulya amabanja diiru egenda okutuka tugenda kubanga tufuna so baali ba mikwano basatu bambi naye nga bakwasizaamu muli mbeera
naye nga kimanyama kino kitegeera kinanyini bulooka kati emirimu gy'abaana bala tetunnagitegeera nnyo oba ye kika akola ki yo ate oba ono Kawasaki Frido yaba akola ki baba gwe wetiisa ebinene nga wemanyi olina amaanyi biteekewo mpolampola waayo omugagga olina omukwata mpola mwana onkubisiza n'oluku kirabye okimanyi onkubisizza oluku gw'embwa ggwe Genze mu kabuga kufuna kakomando. ne mwana twandizzayo kakomando nawe yaganye okuliikiriza mwana naawe tuluma naye naawe twakava mu kulya ano kakomando ate ogamba tuddeyo kakomando Omwana mpulira enjala ennuma. ne manyama yamulumye edda kuba lwaki abanene enjala ebakeera mbadde mmanyi yandibadde asekula ku masavusavu ago n'agira ng'agira Ebbiri buli kaseera gwe. onoyo muye abeeramu na bbiri Biri buli kaseera gw'olaba eyo bajeti ya lunaku nze mba nagimala atufaayo. okiraba ye kakomando ali bwasa bbiri supu n'akananansi kaddole nsigazaamu awo n'ez'obunyebwa bw'omulugwa Naye nze kyenalabye naye mwana olaba tutabeeko kye tukola tugenda kuva mu ino mbeera. wallahi wetutaabeeko kye tukola tetugivuddeemu Emirimu tugikola ffenna ssente ozirya n'abakazi. mwana olwakuba gwe naawe watutama Neegomba emirimu tugikola ffenna ssente ozirya n'abakazi weegomba bakazi Naye nga tulina kyewozaako naye nga wa mbeera yo ngikooye. mwana eno embeera master plan. naye gwe mwana oli master plan waffe Ekyobo ekintu twandibadde tukikwasaganya ngaawo saa kati kitya kyekitambula naye kati olaba abalenzi abagenda betugenda opanga nabo obubulooka buno atandise se ntugira abalenzi bano oluvannyuma. netupanga obubulooka Tugenda nafuna ssente ensajja zikoyo otambuza ebigere bugumamu katono gwe swamamu girina. sente ensajja zijja okitegeera Gwe leeta ddiiru tukwasaganye. gwe leeta ddiiru olaba nze wendi tujja kuba nga tukwasagana n'enkuba yabasanga awo bakazi bannange Kantu kano nga funa ekisajja ekirinamu kumanyamanyama nga kino kimaiko amaanyi. olaba oluku kikubamu lumu Nbyogera n'ogamba mbu kimanya enku. ate oddaawo ogamba embwa ate munnange enku nze nga wendi lumu nga lwatiseemu bisatu ali wano n'ekisisita kye bambi sajja mukulu mbeera yakweyiiya mbeera ya mukyalo mbeera yakutetenkanya neera nga woomanyi muba mwina ofunamu ku kadde akakola ki ate muddaawo ennaku ebakube mwekubagazze mpaka bajja kiwulira addako waneeno mu kaludo gwe naawe tozzaamu mikono kitiibwa ntereeramu wano lino libadde wano mwana amakene nago gatama manyama naye n'ateekawo nakuba n'ebyejo kyali mwana sajja kikulu kikuba byejo kyagala tambuza mu ejo Olinga ekiddako. gwe lindako naawe ekiddako nze ngenda basiika embwambwe eyagala tugatta babiri n'olaba ono fala gw'otusiike kankulage oba alaguzaawo zeni ebiri mu nfo mwangu ginyonyeza mu ddyo mukono mu left mu right kwogererako gwe bw'okuba amakene gonze nkwogerera nonja bako egenda mu maaso teweerabira tuli ku busungu bw'omuzimu azimu kuisanguka KINA-UGANDA okuva no Black Gem Pictures nkugamba nti no subscribing liking commenting oba ogisanze ku YouTube oba ogirabidde ku TV wano wennyini tovaawo nywera Black Gem Pictures tusangeyo ku YouTube searching Black Gem Pictures KINA-UGANDA olabe firimu zino n'endala nnyingi nnyo ate nga maanyi muggo kati Frido nga gyatambulamu wano basinga zikwasa nnyo n'ekika mwana kansooka omumalewo okufukamirako wano najjayo ensumaakyu ye n'afuka abaana abawala batandise okupima omanye amazzi we gaba mangingi ng'otandika okumanya oyo alabika mwana wattu naye tuba otutonoga kati byonna bye mwatagalazza mwe mumanyi owaye
sajja abadde nazaayo obuzibuzibu ekulumemu awo manga kufuka gwe teri kinyuma nga kufuka mwana obulamu nga bukomawo ono ye waafuka obulamu bukomawo ndowooza ne waatalya mmere afuke nga obulamu buddenga kisiru sente plan simanyo gwe mwana abadde oyogera no ku ssente plan sikutiki sabitegedde bulungi yayo no kubimu kubako obukubi mate tusose byogerako mwana olaba tubadde tulina osokotokesa kweno ddirwe yakitegeddeko nga olinga nkakaka kati obadde awo nga akitegedde kyokka njagala nkireete mpola mpola kati kiriwo eki olaba ono omuyeeyi aliko ssente ono kyali waffe yennyini aliko ssente nkuziika waliyo bulungi tewaliyo nga bamuziika nga baziika kitaawe twali kati bwaba yemusika kati olaba abamusika babyawo yabikola ki oyo omusiru yalina ebyapa kati ate oliwo aba n'ebyapa bya kitaawe ate kitukwatirako labayo n'omugagga awo we bali wali nekita kika ng'aleeta pulaani ku byapa byakyaliwe ate ali serious sente weziri kume mbwowaayo alina omugagga olimba ayinamu ez'amangu awo akakadde kano waakabawa tekali ku ziri kalamba nga tekali kuzina ezize zebagenda baasi z'ababulooka kati bo be babulookinga ebyapa byakyaliwaawo omugagga ayinamu akakadde kajja obbatemera ayogera mpola gwe mpola mwana soko akakadde omanyi tuba bagagga nnyo weguli kumateza muyaye naye anakkiriza ono muyaye bw'afuna sente kati olaba omulimu gwa kumatiza ne kyali ono taabuuke engaluli ne buggwawo n'alyoka akomawo awo mwana kyali abuukabuuka olina nnyo omwoyo gwo ane naawe leero beerako n'okukiriza kati musumba kkiriza Fred kyataakole kimanyi kigenda kuyita mu jaswa ebisinga biyitamu naye era n'okukkiriza nti ye simaakyo egenda fuuka enkyekapa kibeere bwe kityo kati omuwala bwe bugerera kati naffe tumutegeerere nedda oyo ye ategeere omuwala ffe tutegeere senkulu kati bagambye bwakkiriza nti bavaawo kayinza olemerawo akawala kayinza ogaana nga mayika akkiriza sente musajja agulewaawo tekirisa obulamu omusajja aba aguzeewaawo nga no lisuubi lyokanze lyenni kino ekintu twakizanyiddemu suubi ly'amaanyi yali sikyo kati olaba ali yatuwadde ennaku ezi nnaku nnya zokka eno ddiiro erina okutuka nga bukyali nga olwedde bamututte gwe nno twandyanguye babulooka beetawula kuno nnyo bayinza omuyaayo mubagulizaako ku kirowoozo kyaffe nga balumba maiko yali wano leero yeyakoze ku bintu by'okwera swana ebidomola bijjawo abiteekere tumidde ku mwenna ng'oli eyo otunuulira ettaka lya muno gahane mwana okimanyi wano waliwo ku ssente waliwo ku ssente waliwo ku ssente yobeera nannyiniwo talaba nga weeziri nigwe mwana anakkiriza gwe maika anakkiriza mwana ladi bazze beeteesezza ekiriwo ekyo ekiriwo mwana mwana ize wendi wano nga wemanyi sista wange afunyeemu akakolola mwana sisita yafunyeemu wano obulwadde bwa ssenyiga lubyamira oba nze aliwo kati ku nsonga z'okwera ize naye kajja kuba kuulu nze mmanyi mpamba nnyo oyo sisito mwana mbadde nina okujja obasalako eyo jasi lwakuba mmanyi naye kati nyinza okusiiba nga kibasazeeko wakujja naye ngawula nti nyinza imugikwasaganya gibadde ginkuttemu wano ng'ate njagala nsooke maliza ano ndyoke nzije mbasaleko eyo mwana tubeyo waliwo ddiiru agenza okufuna tufuna wootulya gwe ddiiru naawe yazze dda sha ng'ajjayo entebe ya taata eyo ng'atuula akalira banne baleese ddiiru ndowooza gwe abakikwasaganya muntaseeko gwe munnyonnyoza aliwo tukooya obwavu wana tukooya obwavu naawe okiraba ebbanga ate bwe mba seerabidde olaba gwe musika mu maka gano gwe musika era kitaawo si gwe kitaawe waawano kati kitegeeza obanga gwe musika ensonga za wano ez'ettaka lya wano bwozima ettaka okimanyi gwabimala bwokirina ekyapera yebayiza wobiina gwe nindako biina sha mbiina ono najja kuba mwangu obula bulungi kati olaba kasenteke naye mu nsonga eno atuwadde ennaku mmeka omugagga ali eri atuwadde ennaku nnya
Okiraba? Ani badde tutundako wano. Tugire wano. Tuna otunde linda ko gwe naawe ebintu obitekawo direct laba yofanana. Laba engeri gy'ofaanana mwana. Ayogedde point kati. Tuna tugikoye muganda wange. Embeera embi tugikoye. Olowooza kinatujja mu mbeera embi. Tugenda linda motoka ya banka egwe. Mwana tujja olinda emmotoka ya banka ate egwe. Tegenda kujja. Manyi egwe tulonde ssente. Kati teri ssente ze tugenda londa. Badde nteesa. Kati olaba gwangoyo. Era n'omukwano gwaffe gwe tulina. Ng'engeri gye tuli abakyali ab'ekinyuye. Kitetukwata ekyapa ekyo. Ekyapa. Musajja ono tumuguza wano. Tumuguze wano. Akasente ntuusa obulamu. N'okwatako akasente ako kino ekibuga kisembedde. Mwana ekibuga kisembedde ate kati wano wagula buwanana. Jawo. Tubateeka mu kyalo. Kati abo abagenzi tubasigukkulule onajja sima tubatwala eri mu kyalo. Tegeera. Lindako. Ate mwetaaga kukimanya. Mulina ekintu kye mulina okumanya. Ogamba. Olaba? Tunde. Wenditunda tusobola okubeera bye mwogera. Kati olaba wentunda fine tubayere bye mugambe naye. Ani nditunda. Naye wenditunda. Nga kwembadde ne sister wange. Nga kwendi ne sister wange. Kati ekisinga okuba ekikulu. Ebyongo bivuddeko. Kuno kwennyini kwe naziika bajjajjange bakitange bonna nabaziika wano. Ate muŋŋamba mbasigukkulule amagumba nga twala eri. Nditunda. Ndaba tekijja. Wana abantu mulaawo waneeno. Olaba wano. Ebyadde tuba twetaaga kukola ssente tujja kuzinoonye era zijja kulabika. Ssente tuzinoonye mu ngeri ndala naye. Kutunda waneeno. Ekyokutunda wano nedda. Tundawo. Baana bange tebalitundawo. Abaana tebatunda. Abazzukulu. Bannakasatwe ne bendyendako obwenzi tebajja kutunda wano. Nze nkubuulira. Kukola. Songa gye muleese. Agawalayiga. Komba ne ku paasi eyo kya. Agenda kutunda wane. Teri ajja kutundawo. Kakati muga. Ate kyaliwo abolowooza ebintu tabigaana. Bali tebatunda ng'ekisanja kirinze ggwe. Revolution eri ku ggwe nawokkiriza. Yayibayiza olina bonoona. Mwana. Nze mbagambye. Olaba? Nkiddamu gumu ebiri ngambye. Oliranga bwerinkana. Lyali terikoma. Lino ettaka lyali terikoma ano lina munyiivu. Lyali likoma eri mitalo langa n'ekkuba eryo liri waffe. Kati golooza abatunda eri eryali likomeeyo. Ne kati abantu batunze eri. Ate olowooza batunda mu bulungi. Abakumpanya bukumpanya. Baasi kyekyo kye mbadde nkugamba. Ate otunda. Kati mu kifo ky'okulinda okukumpanya gwe tunda. Baba ne solution. Tunde. Tugulemu eddala. Gwe tunda tugule eddala. Ate wotunda ntuyinza n'okugula Serena wali. Ege omuntu ayigira mu nsobi izo kati bali bakola ensobi. Olaba bali bakola ensobi. Gw'okirabe gutunde. Kwali mukati. Basi. Tuwummulira. Ani gatomanyi obuzibu buli. Mwana kati olaba obuzibu buli. Si wa kutundibwa. Wano si wa kutundibwa. Akizzemu ogw'omukaaga. Aya, yize mwana kale. Tukyalina ennaku endala 3. Tulina ennaku 3 endala. Kati ndowooza wandibadde weerowooza n'owanyi waddala. Omanyi omuntu ogusooka. Twetaaza otunda oba nedda. Naye ng'ekikulu ekyokutunda kikulu nnyo. Nange. Naye kati musuubira waliwo ekyokulowooza. Ne mwe mulowooza aliwo ekyokulowoozaako. Mutwe guno omugazi nabirowoozezza dda. Kati komewo. Aya, yize mwana naye nga katuddemu. Naye nga mwana ebyalaale. So zeetaaga otunamu mwana. Bagenda baleebeeta buli. Kuleebeeta wano. Tunda. Niyo mugamba nti bino nnyo bitunda nze. Babijjawa nti nino tunda nze yabigula. Nze ntunda ebintu bya kitange kiba kivaayo. Alaba nga tekijja mwana kutunda bintu bya kitaawe. Ndowooza kinajja kutunda ku bibye. Manya abasika we bati abakalambira ku ttaka we bati babazibu bakusanga. Okitegedde abayagala atunde naye afune ewuwe. Kugambe Kawasaki Fredo byamuluma nnyo mwana. Gamba tulina okubanga tukola kina plan B. Ne mwana twandibadde ne plan B nze nkugambye. Oyo musiru. Oyo kyali musiru ebitagambika. Plan B. N'ekivuga kisiru. Mwana okimanyi ekyo kyakiwumba tuutu ebitadde. Sigenda kufa bwavu. Nenkubulye wallahi yaddaganye nze sigenda kufa bwavu. Maali agina agyebakidde. Yebakidde maali. Kati ogenda kukola. Kati olaba wate ntusooke ntulaba oli omugaga n'atuwaaka kade ntugamba ajja tunda. Tugende tulime, tugende tukube bulooka. Naye omanyi eby'ettaka by'omuyaye ndowooza kaaganye tugende tulime tukube bulooka. Okuzanya zaala nga tulina kapito.
kubazaala oyo obuzibu ne zaala naye yeetaaga kapito azina abaana yaye yakubye engatto wano alaba ng'ezo engatto wazizzaayo ate zandibanga ekika tayagala mubaliramu engatto tagita omuyaayo oyo omulaba kati olaba nfunira abaniga bamunyige bamugyewo ulira omusajja atuwadde ennaku nnya wasigadde olunaku lwankya lwokka yekika angeze tumunyizere yatiisa n'agamba 2-3 ezo omuyaaye tumunyige engeri gy'agaanye nze mulaba akalubye yeetaaga kunyiga kujjawo kiteke kuba kati olaba waba avuddewo oyo nga tumutwalira mpapula ffe tufune empapula tuzitwalira omugabo waliwo kyotatege ne mwana asooka olabe mulazi oli kyaliwa okimanyi oyo kyaliwa bw'aba yatwagaliza okubeeramu kati oyo kyaliwo mu biki naawe waba akwagaliza okuba omwavu mwanze tomanyi nga akwagaliza obwavu ddala akwagaliza ntaana mwana bakutuuma n'erinnya nti oba kasaati kamyufu twafuuka ano bamanya kasaati kamyufu gwe ka bbululu wano tetuva mu busaati kati mwana biwe ebikazi ebirungi byonna babitutwalako kati sooka olaba ebikazi mwana ebikazi ebirungi babitwala Eza. lwakuba nga tetulina ssente omuyayi yeebakidde maali yakugeza kuba yafa ekintu kimu ayagalawo kati olaba omugaga ye ayagalawo ki kyokka kyayagala okiraba asooka tuwa akakadde ako ffe tuddire kati ogamba okunyiga kwandibadde awo tugatandikirawo ne mwana tutandise tutya okunyiga omuyaayi oyo nga bw'atava waka jjukira tava wafuka ne kati era tumulumbe waka engeri gy'atava waka tumulumbe ewaka era akasisita ke ako okitegeera kati obumanyi okugenda ne buzannya ne bune wabeere ku kasaawe okitegedde kirowoozeeko kawasa kyabibalabala mwana osobola okukika omuyaayo osa omunyigamu ate gwe nkulaba olina engalo engazi omuyaayo oyo ng'omugudde mu malaka mwana tawona gerako lunyiga lumu kitundu gwe ng'omugjeewo olw'okuba tuli baavu mwana kazi akalungi ne bakakutwalako bakutwalako waneena akazi akalungi naawe wabiraba tumunyige omuyaayo anyigibwe tubiwe omugaga ebintu tubiwa omugagga ha kasaati n'abibalamu n'agaana anga mwana ono musiru musiru ebintu bya katonda si byalikonyo si kyekyo okimanyi ono kyali tasinza nakusinza katonda ayinza obutagutusalira okimanyi kiri awo tutasa nansi butono tutasa ensi obutonooneka oyo musiru kati tumugjawo ndabye nga talina amagezi omuyaayo aguze ekirowoozo nabulamu gatiri mutagati basaddaaka busadda okimanyi nga buli alina ennyumba eyakabi izoona yasaddaaka sigenda fa bwavu oddaawo ng'otandise okutunuulira kati ennyumba eziri ku kyalo nedda kati oyo mugagga gundi yasaddaakaani magezi ga kika gene omugaga tujeyo akakadde tumugambe ku ddiiro kuba yafa kimu kati omanyi mwana gye tuba tukola ffe tulumbe lindako gwe seewa omugagga tulina sibeeyo kati tusooke tugende tunyiga omuyaaye omugagga tumulabe lumu nampapula ate tuve ku byogamba ate omugagga abagagga tebagula mpewo naawe okimanyi ize naye tugende tukyuse ku ngoye ne bannange so ab'omikwano abasatu bambi ono nnaali eno alowooza akyawangaala obulamu obuwera kumbe ali mu nteekateeka zirugenda agaana ttunda Sharoni gwe Shalo ayita sisita we obeera awo n'okuba pulaniza ola kati olaba ezo bulooka enamalozi okya mu myezi 2 mala oggulayo kukumbe waliwo eri abagamba gundi nno naatera okugenda wa Shalo badde enongosa kwali badde sinamaliza Sharon tannamaliriza byakkola kati nabo bimaliriza ojagendako wali mu lusuku njagala ogendawo mu lusuku otolutereezeemu osooka olusalire ndowooza neri ku malaalo ndowooza eyo ku malaalo ulako omuddo muzeeyi ndabanga azise twandibadde tumuggyako omuddo nigubeera nga abeere taratibu matiribo na wali okategedde wali waliwo obugoye bwange naye obugoye awo kamu 2-3 mu busaati bwange ogenda butereezaako ndibadde obugiragiramu awo n'obukunyaakunyamu awo tulabikanga n'ekyo kiggwa lwayo ngenda kwanguwayo badde omaze ofumbye aba nno n'afumbye olowooza n'ategedde n'ekyokulya tulya eki
katulye Unabyemu akatooka akakulukulu wakati wake. katooke kendabye kakuliridde kasuse 18 twandibadde tuli ako Yayo denofu. kukajjeeyo Kati wali eri wayo 1000. Kati 1000 olwo lwendese kukameeza Wali ogule kakasa nti ogulako oba toguleko nkoko binyeebwa de gula ebinyeebwa kubanzira. ngenda kubanzira oba agenda zira biki Mbe tujje. nga ategeeza komawo so bwatyo Waliwo ekirala kyonna. olina ekirala ky'oŋŋamba Mbadde njagala ekirala. Yakuddayo ku ssomero. njagala kuddayo ku ssomero munnange byokusoma ebyo Manyi kirowoozaako kiraba yakuddayo ku ssomero. ojja kuddayo Naye ogira okola revision wano eno nga omanyi nti kati gwe kati olaba bw'oli mugezi oli mugezi kumbe omuyaya asala mpenda mu nsawo temuli sente revision wano eno kati engeri gy'oli omugezi ogira okola no revision mpolampola mu bye wasoma tugenda kufuna sente tujja funa olabike ng'oddayo segedde. baluganda babiri basigala bokka bambi naye kati ye baaba ye taata kumbe nga n'emikwano gye balina ate kye bamubalira tugenda n'okola emirimu egenda mu maaso Amala okwera wano olujja mudeewo. mala okwera olujja ndowooza ndyoke ngende ndabe ebyakatooka ako senkulu aba alina ate okuyitamu abeeko ebirala byayiya Uganda zaabu eva guliini gweddamu ebyo kino kye bayita Uganda zaabu munnange abakoze pulaani yaabwe kontenjesi pulaani bazze kulabika nga ddiiru eno bagiima bamufunye batya yaye ng'alina amanyama omanyi n'abantu nabo buzibu kisanga nakyo kibboofulo manyama gaweereere kikka omwana obadde adde mumuddemu kayala mwana oba weebase eno ensi eri mu kukola oyinza okugamba oli lubuto gwe tobanga wawasiza nga omwana obadde weebase ku gundi si ku mufaliso oba weebase ku ki nze naawe ekyo kye twali tugamba kati mwana olaba twali tugamba nakwano byogerako tobyogera ebyoyo biveeko naawe kati wandibadde omubalira kati pulaani mpya eriwo mulaga akatambula kati va kubiri sente muganda ng'asembeza naye folooma alabe kakyakatambula beera mulabi gaali mbe Kawasaki bakoze enteekateeka nga yalina okunyiga omuntu kati ngeri gyali my friend sooka musiba katambala kakalifa omubambi kisajja kyattu agwamaliriza ekintu obulago obunene nabwo tebutukutuka mangu misana tuko ayaya si be balina ennyumba eyesuuliridde akabanga eri eri mu nsiko mu kibira nga bakwatamu byabwe olwedde kyali waabwe baali bamanyi waateeka ebintu nga baddukana bya bugagga kati Sharon aba akomawo mu nnimiro nukulayi baba yayize okunywamu kiki gwe baba wu Babadde weebasawo buzibu ki? kiki buzibu ki Bingi. bizibu byebingi ki baba bannange yagenda okwata ku baba nga tabangako mulamu baba yafa jjo nsabageko omukazi wattu tebereza ennaku kati awo akaaba basatu baba taata maama kazi wattu asigadde yekka abako naye nga wa budde bwakanya kwekulungula awo ndowooza bukimu mukiraba omuyaye bamuziika dda okuba baitha luli munna atusonyiwa obutabalambuza just mwalibbe
abakulu bano dirwe gwerawo ennyumba mba mwagala musobola luli tebalambuza kati baleese Musuubira balina omuguzi ate bayinza ogisekeza naye bagenda kugira batekewoza mugagga taba na nnyambala waayi bamusanze ava salire kulagira baana kusalira bitooke bye kyonna kye mwagala kye musobola okukola ttaka babadde ava mu kino kati bayinza olowooza kati mugagga olaba biri ebyumba byonna ebyo ebiyumba bya mugulu mumpi ebyo byonna bitwaliremu ate nga woolaba ekyapa kino kimu kigenda ettaka ligenda kati olaba wano empanyi kano gwe luwanyi luli eri fuuti 4-3 wali eri mulirwanwa kati olaba oli neiba tolowooza wano kankulage balambuza nno balambuza si waabwe neera wanene bulungi engeri mukwano gwabwe gye yavaawo ate nga n'ensi teyamanya kyaba kitya tumuli buyaye bonna okugjako ffe abalabi Songa ffe tumanyi ekyabaawo kakasa mugagga ng'emutali buyaaye bwonna mutandika okukozesa awantu kusasula busasuzi nga mukozesa abantu wammwe kyonna kye mwagala kye mukolawo oba ozimbawo mansioni oba biki mugagga gwamanyi nange ate ono twamusoose tugenda kajjawo kati wano waliwo akawala kasisita ka mukwano kati ko tulina engeri gye tugenda okayiya kaveewo gwe Sharon jangu wano gajja tonula bizibu mukazi wano tonula okolaki oli otya ndi bubi tewali kyakola tamu ebintu bye byangungu namwawo obugoye obusatu ndagewa kati nga bumanyi nti babawo yafa olaba babawo engeri yafa ate ffe mikwano gye otumanyi tubadde twakufunidde we tugenda tukulumirirwa tufunidde ogenda okubeera beeramu wekka oli mwana muto oli mwana wa buwala ojja funana ebirooto ebikugugumula ennyumba ogisuzeemu wekka egifaayo kuba kati ffe ng'emikwano egifaayo tuyina tukuteeka woogenda nze saagala gundi gwe towakana ebintu bino tobiremeramu nnyo oli mwana muto kati wulira kati byampakadde oli mwana muwala oli mwana wa buwala wekka kati yetamu bwizifuna bwofu janu sina gye ndaga mwana bwembw eno gwe oli musiru vaayo kumanya kati mungo bandagewa bannange atotumanyira naawe olemera mu ddiri wano olemera mu sente bonna obayita abaafa naye nga tewali akutaasa naye abalamu be basalawo ki ekyokukolera ndowooza abafu abategeerera tumaliza ensonga ya ssente agenda wa Chairman kumaliriza nsonga ya ssente ate ba Chairman nabo balina engeri gye basirikira ebintu bamala omwokyo obubiri ez'omwezi sibimanyi nnyo naye munnattu kirabika buddiiru buno buvaako ssente ezigalagala simanyi kyakola maama kadange simanyi kyakola oba nange neezi oba nange neziike nandibadde nzija gye muli taata maama jajja singa kojja ne baaba ne mukama mu bitooke gye kiggweera koze buli kimu ne mukama nkusinzizza nkusaba ndinga atasaba simanyi ndowooza njogera nga ndi kiggala taata wange wamutwala taata n'omutwala maama n'otwala gadde bwomu mu nsi baaba otutte ensigadde bwomu baali ngubyeko kyokka ekisinga okunnuma ekinnuma kula mikwano gyaffe emikwano gyaffe nda wano ne batundawo awo ne bangobaganya bandeseewo sasule bangobeganyiza nfune gyenzira nze nkole ntya kati ngole ntya mukama ngole ntya ndagewa butuufu ndagewa bambi tenveewo nange mpona ensi eno n'okubonaabona awo embeera weekunyiga kama owulira nga naawe oyagala wakiri kwetta kola ki nze ekyokukola tokiraba kuwaabwe kazi watu munnaku ey'ekitalo tebajja kuwona nsi eno bajja yinaayi sigaza gwa kolima genda okwegomba akapale k'omunda nga tebakalaba bajja kunoonya oba omunda nga tebalaba saba oba nsasule we bitaba ebikolimo bya nkoko saala zaatuukirawo mu ggulu senkulu Maiko n'ayambuka Maiko Maiko nsonyiwa okulaba
osanyukiddwa okulabwako wano wano woze mulyango oguyingira eggulu gwe watuuse dda oyingidde eggulu ekifo kye twakiteekateeka dda kumpi ne Yesu era akatebe ko kali wali eri okumpi ne Yesu okitegedde yingira ne geeti ne ziggulwawo lindako nze eggulu lyanganako bannange Maiko yakyewuunya okuba nga ate neyanziza munaye Gabulyeru ngende muggu lindako owaayi wengenda nkomawo oba wengenda siddirako ddala lyanga gole lino ati yandirinzeeko kiki nga togenda mbadde nina kyensaba okubuuzaamu waliwo kyembuuzaamuko mukulu Gabulyeru kati nina ensonga zange ze mbadde sinaakumaliriza mbadde nina emirimu gye mbadde sinnamaliriza mumpapizza nandizeeyo ku nsi nenzimaliriza ku nsi oddayo okukola ki ate ku nsi oyagalayo ki wange nina ensonga ze njagala okumaliriza ninayo nina kwano gyange bwe mbadde mbeera nabo ku kino obuyinza si bubwo njagala bakolako nedda baaba ng'olina kgenda muggulu obuyinza si bubwo bwa Katonda era eno ensi gy'oyingidde ya myoyo eka alina obonereza wano w'oyingidde myoyo kweyagala paka kufa kiri gy'oli oyingira ggulu wano ogendako munnange wansi eyo mukali tetulina puligaato oli wagiyiseeko oli mu ggulu nedda njagala kuddayo bampeeyo omukisa gumu tugasatu nga nkomawo temugenda kunnyamba kale olaba Gabulyeru ate sitingenda genda mugeyi nze oba temunnyambye ngenda kgenda mugeyeena bw'osazeewo wansi anti geyeena eba wansi netwole iyi ne bannange geyeena tebeera kumpi n'ennyumba ya jjajja wa tukomyewo eno ku nsi n'akabuga ga mbadaba akati obukime bufa bugenda wa munnaaye amalaalo gano ng'ejje kiri nti abagaga tebannagasiiguukulula munnange baaba abakyala najja ku malaalo ga baaba we bonaabona baaba wandeka nzeka mbonaabona bala nnyo ennyumba gye wandekamu baba ennyumba gye wandekamu nokyo jjajja ne gingobaganya Kawasaki nekiika bangoba bwe wandeka mbonaabona wano mbonaabona nga mulalu era ndaba mpita mulalu kagoye ndi mukamu era nfaanana balalu nange jangu onwanirire jangu onwanirire baaba nzita nakwenzita musabye ebya Mukama biganye Katonda onalabika tandika omusabye biganye nzije gy'oli kunze kanzije gy'oli munnange ndi wano mbonaabona bubonyeevu onwanirire ndi wano mbonaabona gundi mwe temuzannyisa myoyo abafumba leke bawummule sisita yatuuse dda mugeyeena naye lindako ye Ssebotalo ssebo oli otya era dde mirembe ennyonyoogere kiki ng'onfaanana kiki ng'onfaanana yeeraba faanana buli omu nze nfaanana buli gwe njagala faanana buli gye njagala oba nkima oba mukazi musajja kakana tofaanana Joshi nze siri ku ddiiru zigenda mu geyeena kati sitaani y'ono mu katebe nze lusi naye eddembe ly'okufaanana kyayagala era agambirawo eri ssebe erinnya ebatize lyayagala ye Lusifa oba ogenda osooka oseesemu oba ososeemuko wali abalala nga we bajja bali mu byago jjukira mu byawandiikibwa bitugamba mbadde ensaba waliyo okumala emyaka nga 10 mu kalire eyo nvudde eri mu ggulu nga gukwokya ganye gukuluma naye nga tebiggwa kati omukulu ono olw'okuba nga yalina ekibeera ekyokwagala okukola revenge n'okulwanirira ebintu bye
yalina omukisa okugenda mu ggulu n'agaana n'agamba waakiri ngenda ne mala revenge so mukama wa era n'asalawo ajje mu geyeena yange byenjagala osoma kirabika Gabulyeri yagaanye okuwuliriza ensonga ze saagala kubaleka ku nsi nga bayina kajje mu geyeena n'asaba sitaani bwana Lucifer asooka adde wansi yamba tweyaziza nnyo ssebo nja kuyamba naye kulizo ebyange birina obukwakulizo kusayininga osooka sayininga ntya ssebo wendi olina okuwongayo omwoyo gwo kati wongayo omwoyo gwo ssebo tulabe ekiddako ye taata ebyo byayagala sitaani ebyo byayagala n'afuna akambe so ne mugeye n'ali obwami ako sijja kudda mu kakka yeesala kuba kusaddaaka kuba kuwongayo mwoyo senkulu n'asanyuka afunye ekyayagala n'amusindika kati wansi ku nsi ku ttaka ku malaalo gye tuzze yatuuse dda transport right from down back azze ku nsi kiseera kyakuwoolera alina ensonga ezimuleese ate sisita ye teyakoze ensobi yamulekeddewo entandikwa ejambisi kati ejambisi eno ejja kukola omulimu emizimu girina entambula wuuno yatuuse dda ewaka kakulambulako ewaka tebannamenyawo omuyayi teyalwayo nawaayi alambulako ewaka mwaggalawo mwateekawo n'empwanyi bino bye muzze mukola bwe mutyo nzije mbalabe kanzije mbalabe nabe yatuuse dda ku nsi nabe ate okulwa baabali misiri yasooka gulaba yekka maama kiko olwalaba nga munna atandise agamba fanga togobeddwa muzimu guuguli transport mubanga bamwettira kyali waabwe mukwano gwabwe atuuka no babalaba teri abagoba letedde naawe mwana biki bino naawe biwanditira yani yabireeta si gwe wabireeta mwana gwe wabireeta batyo nno we baali Adamu ne Eva wali oyagala sente gwe yankema naawe gwe yakirya nakola nkoyo okudduka mwana nkoyo okudduka nagamba Michael tumweso mwana nagamba Michael kyali waffe tumuleke ebintu byontaddemu kyokka laba ebyekisiru byontaddemu kaseera akatonotono naawe kasita tweyagademu akatono saagala kufa naawe oŋŋamba biki kweyagalamu katono na ssente byo bigasa mugezi tulabe engeri gye mwana twandibadde tuyiiya buyiiya tukoze tutya mugezi gakola ki kati gwe mugezi tukoze tutya nzuka ng'omusiru ndi wano nzukanga musiru kye tulina okukola olaba kye tulina okukola gwe mwana ono kyali ajja tulemeramu nze kyendabye gamba kikka nagamba naye nga towulira kale byondetedde naawe sente wali ozaagala naye naawe sente wali ozaagala de waŋŋamba mbireke omuyaaye kyova olaba ate yali yani gwe natuga naawe ng'ate ddiiru yali yiyo sente itwayogera sente kola omwe tulina omukwata omuzimu tugende muyaye twandimukutta omuzimu okyalinawo ku sente olinamu ku sente ona laba omusiru obusente butono wampa butono ng'owoza ddiiru yiyo mbw'ate kati wafuna wazikkiriza era kasita ne akatono ke wafuna akakkiriza oza ggwe magezi g'olowooza ki oba nalowooza nze nkyalowooza siinaawo gezi mbonyebonye ekimala aye bwe gwe pulaani zo ndaze ne mwana pulaani zo nzitadde siddamu kugobera pulaani yo n'emu tusooka kwekoona mwana mutwale mu ssabo omuzimu bagukwa omuyaye tumutwale mu ssabo buli kimu oli mu kyonoona bwonoonyi laba omusiru liridde wali ogenzeeyo akula yaluga
sha Kenanga ko musabo. Tugenda ko musabo. Se tugenda omuyayi bamukwata omuzimu wano. Were bulungi. Kati sente zigaza nesa. Ne kati gwe mwana enuma. Buli kimu nkirese yale numa buli kimu nkirese eri. Ai tuse dda. Nagambye ono omuzimu gulina engeri gye gugu. Bannange bigwo omuzimu nga gwayagadde okutulugunya gukangamu katono n'odduka ne weefuumuula mu sekendi ziizo yasazeewo waayi gamba si wano we twatandikidde nga babagoba misine kati olwo firimu etandika butandisi byobadde olaba tubadde tulababula babatwala misine babali misine omufuta woneka Kawasaki yagamba ze sijja kuddukira mu bitooke owayi naye twamuziika mu eri mu ntaana eri mu nsiko ate kumbe ne mu kibuga yakoleddeyo gyali tutta baba tutta Michael ne mu kibuga yakoleddeyo abadde amanyawo nye oyagala nkusonyiwe ntya nza kubasonyiwa mbasonyiwa ntya kale sisobola basonyiwa nze naye sisaana kusonyiibwa mwali muntuga nga sisaana kusonyiibwa nedda kikka ye yabireeta lwaki mutunda ebintu ebitali mwatunda byaki ebitali byammwe gye mwansindika nyumirwa anti ndi eno nyumirwa munnange ndi mu kunyumirwa mujje tunyumirwe twala namwe muwulire nga ati ngenda batwala nagambye gukutiisa mukata omuntu abuzeewo bw'atyo amazima byodduka oba twaketira oba ekikulu okwejjusa kati nitwaketira obomu sajja twaketira ne mwana simanyi nakumanya owe fuddenze nze twazeriira twazirya naye baaba twazeriira zokubeera awo naalingizalingiza yatuuse dda omukulu tannamanya oba oli awulira enviri zikuvudde ku nviri agenda okutunula bwatunga emabega omwikyaye gyali babasonyiwa maama bwali bwavu nensonyi taba kujjawo mukono baabali bukyabakwata mpola mpola anti kapa neweegejja etya esigala ya nkoko embambi onyonye gwamanyi mbadde ntegeeza emmese ne bwegejja eddamu sigala ya kapa kuliibwa kati ebyodduka-ddukamu just malira kadde mukulu yatuuka eno Kawasaki yakabala waayi wakiri bakugoba naye nga oyoya ku kitumbuwa awo funa ku kitumbuwa yajja kudduuka agula amazzi ono nno ssebe emabega gye tuvuddeko awo mu kakadde kali mu bukadde bwe baafuna mu gundi za banne banywangako gali amazzi agaakolamu naye kati wenjogerera tuzzeeyo ku munaku ayambiddwa kika namugamba kika n'omugambye oba gaba mafumbe nzaamanyi mwana kika yandeetera ebizibu ku misinde gyadduse yakakubanga mu wenjule mwana ne bannange Maiko nzongobera bwerere ne Maiko wandindese mwana Maiko nzongobera bwerere bakikasinze kikka yegwe wandigobye yaleta pulani yali sente nyingi era biddendi ye yanyiga obulago kyokka baali ba mikwano gundi gwe wetegereze mikwano ki joina mpi tandika butandisi amazzi ag'okubira atolowooza yajjukira okuganywayo luyi akyafuna mpiza jambiya muyayi tannayagala ttema ono wakubatulugunya mpaka kuwulira bubi onywa mazzi wano onywa mazzi
Nze nanywedde kati. Okuvubidda twegoba fenna tubibida. Obwedda tuli wano twegoba misinde sinanyonywa. Unywa biki? Balekera mirembe. Sijja balekera mirembe. Atolowooza tusukkawo. Watch out for part 2. Sigala ko subscribing, liking, commenting. Wano wenyini Black Gem Pictures. Boka bagenda okutusaka no film mulambalamba. Kati eno part obate wagirabe mu filimu. Ojimbuuza naye nga yabaddemu. Yakutte ku kambe. Okitegedde? Awe yeesalidde. Byamakozi ba filimu bebajja bitegera. JSK! Subscribing, liking, comment.